abajjukira conference yali eggoma mujijjukira abaaliyo mwe bannagoma nagenda mu conference y'eggoma eyenalewo ne mbagamba nti nze mujja kunzikiriza nzije independent olw'ebizu byenfunira mu ki mu bumyufu byagala kutwala bulamu bwange. ABNRM bennyini ab'emukono n'ab'e Kampala ne baŋŋamba Ssennyonga movement yekuzaala oli wa movement kkiriza oyingira akaki akamyufu. Bwe nabitunuulira nga bayogedde be batyo ne nzikiriza ne nnyingira akamyufu era kampeyini y'akamyufu nagikoledde omwezi gumu ne wiiki meka. Nze omu ku baakubiri ne honorable n'abalala ne bannamawulire waliwo munnamawulire bamuyita Lukwago Shakur yakubibwa ddala amagulu gano naye kuba yali akoze eki n'essimu ne ziyasirwa kubanga bamugamba bajjemu ki yali akutte. So ekyo tukivumirira kuba bannamawulire be bantu abalina okutegeeza abalala mu bibiina byonna kubanga bo tubatwala nti bali non-partisan. Tulina abalonzi baffe eky'omukisa omulungi tetunnaziikayo ku mulonzi yenna owa Ssennyonga, tetunnaziikayo ku mulonzi yenna owaddeyize tebannafa. Era tusaba abalonzi abo batuddiremu akalulu tetulina tabbu yonna enaaleeyo n'abalaata n'alowooza nti ono ali mu katemba. Naddala ku ffe abaamulaba abafuna omukisa ne tumulaba ng'ali mu ICU, abafuna omukisa ne tumulaba ng'asuulibbwa mwala kuba nze omu ku baali ku poliisi era ebyaliwo mwonna mwabiraba be twasobola okgenda nabo. Bannamawulire baakubwa naye ng'ensonga teyali nnene nnyo era tukivumirira kireme kuddamu kubaawo kikome ku ffe ffekka eky'omukisa omulungi tewali yafa. Kikole ki kikome ku ffe ffekka si ffe ng'ABNRM naye abakulembeze bonna mu bibiina byonna babeere nga teryasobola kukola ki kutuusibwako bulabe nga buno kubanga ono ensonga gye yagendako yali ntono nnyo. Obululu wafunawo okutataganyizibwa ku bululu obwava eggoma era ne tugenda ne tubufolowinga ne tusanga registra ssaawa 12 ng'akalulu kawedde ssaawa 8 nga tannatuuka ggoma okuva eggoma n'emukono nsonga ntono nnyo. Okuva eggoma okutuuka ku municipality awaali Tali Center tewawera na kilomita 5. Netwewuunya ki ekyali kireeseewo ki obuzibu naye oluvannyuma bwe twamala okukitegeera ne tufolowinga obululu era registra n'aleetebwa n'obululu paka ku Tali Center ku Mukono Youth Center. Tugenda okutuukayo nga tumutuusizza tutudde tulinda okulangirira abawangudde. Sijja gamba nti fe abawangula, sijja gamba nti bali be baakola ki be baawangula kubanga si buvunaanyizibwa bwaffe okulangirira abakoze eki abawangudde. Naye bwe tugenda okuwulira nga registra ate azzeemu akwatiddwa okuva ku Tali Center kyatuleetera okwekanga. Nze yali supervisor owa Andrew Ssennyonga mu ggombolola yonna era kyandeetera okwekanga netegeeza abantu abalala mwe mwali ne kadi nti ate registra bwe tusaze amagezi gonna n'atuusibwa n'obululu bwaffe atazzeemu akwatiddwa bamututtewa poliisi. Ne tugenda tukole follow up tubuuze ensonga eri ki lwaki registra ataakoze eki tukwatiddwa oba alina emisango tebitukwatako naye twagenda tukakase ddala obululu bwaffe tagenze nabwo mu kaduukulu naye tetwafuna mukisa ogwo. Waliwo abasirikale abagezaako okutunnyonnyola naye ne tutafuna mukisa. Oluvannyuma twakubibwa. Nze omu ku baakubibwa ne honorable n'abalala ne bannamawulire waliwo munnamawulire bamuyita Lukwago Shakur yakubibwa ddala amagulu gano naye kuba yali akoze eki n'essimu ne ziyasirwa kubanga bamugamba bajjemu ki yali akutte. So ekyo tukivumirira kuba bannamawulire be bantu abalina okutegeeza abalala mu bibiina byonna kubanga bo tubatwala nti bali non-partisan. Balina okubeerawo ku lwaffe bye tutasobola kutuukako. Bano ly'eddoboozi lyaffe okutegeeza abalala kino kyakoze eki kyabadde. Ekyo tukivumirira eky'okuba candidate kya mukisa mulungi nnyo era twebaza Mukama teyafa. Ekisinga obukulu twali era twongera okugulumiza Mukama nti akyaliwo era tulina okukkiriza ajja kubeerawo. Watabadde entambuza ensonga ze zonna ez'obululu twakola petition. Tukola petition netugenda tugifollow. Twebaza abakulu ab'ekyaddondo batuwa omukulu Ambassador James Kinobe
tutambulira naye bulungi nnyo era ne tubala obululu bwonna ne tukkirizganyiza wamu nti obululu obusukka mu 100 bonna obwo tukole ki tubusazeemu ffenna bwe twakkiriziganya ne mukulu wa ambasada era nakkiriza era tudde ebbali ne tukkiriza obululu obwo bukole ki busazibwemu olw'obulungi bwa pate n'obulungi bwammwe mwenna abakulembeze n'abantu baffe bonna be mukulembera ab'NRM abaalonda obulungi kuba abaalonda bulungi teri yadde yasonga muntu mu lugalo paka ku nkomerero eri bwe tutuuka eri tumala okubala otumaliriza omukulu registra waffe atwala district omukulu Nakabaale ate ekyasalibwawo omukulu Kinobe nti obululu olu10 bamwenna abaali abaalonda teriwe mwalaba bantu 10 tewaliyo kyalo kyonna mu Mukono municipality bantu balonda 10 tekiriyo ffenna twali mu kulonda bano bakulembeze bantu bonna baali mu kulonda kati netufuna obuzibu nti obululu obumu obwali 10 Nakabaale yabuteekako era awo n'awandiika ng'akankana n'okukankana era mu kudikiyalinga mu kipapula ekimu n'awandiika Nakabaale I declare Nakabaale as the elected flag bearer tutya tugamba ne Nakabaale yabadde mu kalulu so ebyo byonna biraga bituwa ekifaananyi ekikola ki oluvannyuma n'adeclaringa Daisy Sonko naye ekyomukisa omulungi abakulu bakiraba abakulemberwa mukulu Kinobe ate nebatusindika mu tribunal kuba ffe tetwasaba kugenda mu tribunal naye bo bennyini bakiraba nga kirimu ki obuvuyo nebatusindikawa era mu tribunal netuweereza biki bye twetaaga okukola era netubiwaayo era bassebo ne bannyabo okutuuka olwaleero tulinda ebigenda okuva mu bululu obwa Mukono municipality tulabe MP kyakoze eki flag bearer waffe ow'NRM wetugenda otambula naye kubanga n'abaawangula bali mbiswa abaawangula bali mbiswa teri wewalaba yadde akagalo teri weyalaba yadde afuuwa wiso tinoono awangudde naye twalaba omubaka Andrew Ssenyonga kubanga nze nina okukiza nga yasupervisinga Goma nti yawangula mu Goma yonna era twebaza abantu b'e Goma abaawa Andrew Ssenyonga nga mutuuze munnaabwe tunga mukwano gwabwe ng'omuntu gwe bawangaala naye abaamuwa obululu obuyitirivu bwe butyo era n'akola ki n'awangula so era mu kumwaniriza mwalaba omuntu manye ebyo bintu ezo sayini oli yajja atuuse kiro amakubo gonna ne gabemberera abantu ku muntu ate ge bataalangirira mbu awangudde kati awangudde ali mu kiswa yekwese ate gwe muwanguzi ate atawangudde abantu ne bakuŋŋaana ku makubo kuva ku makya eŋŋoma ne zivuga endongo ne zivuga nga naye balindwa omubaka waabwe alinda okulangirirwa oba alinda okugamba nti tawangudde kati ekyo kyekyo kituwa ffe ng'abantu n'abatulaba n'abatuwulira ekifaananyi nti tusaba abakulembeze aba tribunal wateekewewo obwenkanya abantu batuleetere wano obuwanguzi oba si kyo ffenna tukkiriza tulina abalonzi baffe ekyomukisa omulungi tetunaziikayo ku mulonzi yenna owa Ssenyonga tetunaziikayo ku mulonzi yenna owa Daisy tebannafa era tusaba abalonzi abo batuddiremu akalulu tetulina tabbu yonna NRM kibiina tekisobola kulema kutegeka kulonda ne bali batugamba nkya balonzi weebali omulema tulina ono abasigadde bonna abalonzi balamu tetubatukuba miggo naye fegeri gye tuliramu ku maanyi bagitukuba ne tudduka ate ne tugenda ne tugigolola kakati tukyalina amaanyi agaddamu akawo tetwagala kugamba nti tufa waawangula tetwagala tugambe Daisy yakola ki eyawangula naye bwe kibanga kwe kukkiriza kw'abantu bonna bateekewo okulonda tusaba abakulu abatulondesa mu NRM omukulu Tango Odoi tusaba omukulu president abitunulemu abalonzi tebaafa bwoba nga tukkiriza nti nno byamazima na bwenkanya tukuddibwemu abantu balonde engalo zivuge era tulibete omulonde ow'eggombolola eno Gomba division nze meya wa division eno division y'engagga eya Mukono municipality kawaida oye NRM juu Ssenyonga oye nze Ssenyonga Andrew ntwala omusago n'okwebaza Katonda
okubeera nga nkyali mulamu. Nentwala omukisa okwebaza abantu aba Mukono municipality ne ba stakeholders bonna aba Mukono abambeererawo ennyo mu kaseera we akaaliwo mu bizibu ebingi ebyali nga tumaze okulonda ebyantuusibwako, kubanga Katonda yakozesa bantu. Neneebaza n'abo wadde nga bye byandeetera obuzibu, abawagizi abampa obululu obungi obwaleeta bemvuganya nabo obusungu, kubanga singa tekyali ekyo obusunguza tibwandibaddewo, kubanga n'okutuuka olwaliro ne bumbuuza kiki ekyankubisa bwe kityo, ekituufu nze siina na nsonga gye nsobola kuwa muntu eyinza okugamba nti nalina n'omuntu eyali ayinza okunsongamu olugalo, kubanga nange nali sina gweyinza kusongamu lugalo. Yali ate gogo wankubisa gwe n'omusajja ono eyandeetera ebizibu ono kawaida, kubanga obululu bwatambula bulungi olunaku olwo, era ffenna abali wano abasinga obungi ffenna tujula Mukono municipality tetwalina buzibu wakati mu kulonda, wabula results bwe zaatandika okufuluma, bwe zaafuluma ne zifuluma kyali mu giraasi ne kiraga nti Ssenyonga awangudde, era in fact ffe twatandika okucelebratinga nga tetulinawo nakwegendereza nnyo, kubanga tetwalina muntu gwe twavuganya naye gwe twali tuwulira nti oba atugobererako. Bw'otunuulira ffe ng'omuluka guno ogw'esseeta, bw'okola toto y'abantu abaatuvuganya, ng'omuluka gwe gusinga okuleeta obululu obungi. Awo mu zooni zennyini ezitambula zisuubira nti baaweza omululu ogwali guwera 100. Ne naatabuulirwa bukeerere okujjako wano Ennyenje bwe baagezaako ffe mu ggombolola y'Eggoma, naye ne Mukono yonna nga bwe kyatambula baagezaako mu muluka gumu okugezaako gwali gwa Ntaawo, naye ffe twatandika okuwulira information bwe yajja mu ba insider baffe netugamba nti Ntaawo babukyusizza bataddemu obululu 10 nezaddako ne batugamba nti Dandira bataddemu 5, Lowa Kawuga bataddemu 5, n'abaawo nawali wokkirira wali ng'ogenda Embalala nga baddidde obululu 27 nga bataddeko 3 ne bafuula 3. Kati bagenda era okuwulira nga bayinsaida batugamba nti naye wadde babikoze bagenza okuba kalikyuleeta mu bintu ebitambula nti era Ssenyonga akyakola ki, akyawangula. Ekyaddirira kyali kyakufuna insaida ng'agamba kati kibasazeewo okukozesa poliisi edduke mangu efune registra w'Eggoma, kubanga buli baali bamaze okubukwatamu naye nga bumaze okutuuka mu Taaling Center. Bwebutannaba tuuka mu Taaling Center bwa Ggoma. Ekigambo ekyo bwe kyajja bwe kityo nenkifuna, ate nkifuna ndi wali mu Taaling Center mwennyini. Emitawaana ejaddirira okuwulira nga ddala kyali kituufu, nga batandise okubeera nga bagobye batutte patrols balumbe ow'Eggoma. Era baali information yali ng'eŋŋamba nti singa kisoboka oyo yandibadde akozesa omuntu omulala okutambuza obululu, n'abanga si abutambuza kwabo bamaze okuba nga banoonyereza namba plate y'emmotoka ye naye bw'afaanana. Naye kyatulema okucommunicatinga amangu, wabula information gye naddamu okufuna
ng'era ab'Eggoma bagamba nti patrols bbiri zimaze omusalirako wa Eggoma. Wabula nga abawagizi ab'Eggoma n'abaali bafaayo ku bululu nga bafunye information eyo bafollowinga emmotoka ezo era ne bagezaako okubeera nga baddamu ne bazisinkanya abantu beekuŋŋanyiza esseeta bazisa era n'obutambi bwafulumira esseeta awo nga bagezaako okubeera nga bagamba nti however much olw'okusinza information gye bafunye nti bagezaako okwagala okukyusa obululu ne bagezaako okubeera nga esseeta bagamba nti abaali batudde mu mmotoka za registra baveemu baba nga kitegeeza poliisi mutwala bamutwale naye nga mu mmotoka ye temuli muki muntu atuddemu. Bwekityo bwe kyagenda paka ku Taaling Center. Bwe kituuka ku Taaling Center, nze nali munda ku Taaling Center. Emmotoka ya registra era yajja ne zipatrol ezo naziraba. Kakati ate era ku patrol ne waagala okuvaamu abantu bagende bayingire mu mmotoka ezo. Naye abantu baakiraba ne babalemesa obutayingira. Bagamba nti babanga azze ate bakimukwatagana ne ba registra bayingire munda awo okuyingira mu mmotoka babeereko bye bakola. Registra n'akwata empapula ze n'agenda atuula mu tenti y'aba registrars abalala mwe baali batudde. Ne tutuulawo bulungi nga bwe twali. Wabula wayitawo akaseera kye nvadde ngamba nti ono omusajja yankubisa ono avudde wano. N'aŋŋamba nti nze nali sibifudde nako manyi bali eri bagatta byabo. Ngenda okulya nga baga nti ate registra era takola ki? Taliiwo bamusitudde bamukoze eki? Bamututte. Kawaida n'aŋŋamba nti kati gw'otudde wano olinda buli obululu ava ate bayinza oba babututte era kyekimu. N'aŋŋamba jja tugende tulabe registra bamututte n'obululu bamusibidde kiki tugende tumanye. Era awo bwe twatuukirira era mukulu kawaida ono oli yali asupervisinga n'agamba nti kati tetumanyi oba busigadde wano babututte manga. Wabula abamu basigale wano ffe tukole ki? Tugende tulabe lwaki bamututte. Ekituufu ku ssaawa eyo kyali kibuzaabuza kubanga registra wa Ggoma omukama we aba registra wa district. Bwe twali tutudde registra wa district yali asoma obululu Nakifuma constituency eyo nnene nga ttiimu zombi zibeerawo. Registra aba asoma obululu nga ffenna weetuli okuwulira nti basoma polling station pa polling station. Ekitegeeza nti registra naye yennyini obululu musanga awo nga naffe bwe lutusangawo awo. Ttiimu zombi nga weeziri ng'alina okusitula ddala foomu agisome nga bwekola ki. Then ffe abali eno tutandike kubanga ffe tubeera tulinako kopi tukomplaininge nti ekyo si kiki si kituufu. Baali tebannatuuka ku kyaffe nga bakyali ku Nakifuma. Amazima tugenda okulya nga registra avudde ate obwedda bwe twawuliddeko dda information ne twewawulamu yali nze ono chairman we Natabula kawaida chairman we Natabula era flaga bearer wa NRM wa division ye Ggoma. Ne tugenda ne JB chairman wa municipality. Ne tugenda ne Kigundu chairperson wa Central Division. Ne tugenda ne Musenero vice chairperson we NRM wa Central Division. Oba wano chairperson wa Bagala wali naye bwe tweyawulamu tugende tulabe abantu twaleka ku station ne tukkirira ku poliisi ne tusangayo police officer alina akayija kamba muyita muligi n'omulala ne tumubuuza. Bwe twamubuuza kiki ekibaddewo registra yakkiriza nti registra waali. Ne tubuuza bamusibidde musango ki n'agaa nti bannamusiba naye ali mu ofiisi emu kuzaabwa ofiisa baawo. Twali tukyali awo patrol zikola ki? Ne ziyingira bbiri. Emu yali mu DPC endala saamanya kubanga nakitegeera luvannyuma naye DPC nga tukyayimiridde awo yava mu mmotoka eyo ng'adduka misinde. Emisinde bwe gyamuleeta yajja ng'aliko oba kiki
yasibira ku nze n'ansamba nenga wansi n'alagira abantu bakube. Kati patro yajjirako abasirikale nga zonna zijjudde, bonna be yajja nabo baafuka ng'enjuki ne batandika okukuba, ne bankuba, then oluvannyuma ne banyingiza munda, n'abalagira banteeko watali kamera, ne banyingizayo mu bukuubo. Abasinga obungi mwe temwamanya kyali munda, naye bankubiira nnyo munda. Waliwo kaganda kange Kalawubeni oyo kansaba abavubuka, kati ye ndowooza ng'era omusaayi bwe guba, naye yannemerako nga alaba bankuba nga bankwata, naye ntulabe kyekyamukola ki, kyekyamukubisa, naye ne bamuyingirizaako. Baatukuba nnyo, era bwe natuuka munda nakolapusingiramu. Ekyasinga okuneewuunyisa nti olw'okuba abaana bali abaakuba tulimu yali alina amaddu g'okkuba, nzijukira nga nkolapusinga, abaana ne batya bagezeeko okunfulumya ng'omuntu afiira wano. Kati ate abalala bo nga balina amaddu gakola ki, bwe bajja bo bayongera bongezi. Ekyewuunyisa ne DPC ne OSI operation yalina kimasiki, nabo ne bagattako ne bankuba eyo munda. Kati awo ebyaddirira awo mubutuufu amagezi tewaali, nze naddamu kuwulira okutegeera nga ndi we baŋŋamba nti ndi Mmengo mu hospital. Kati okutegeera ebyange obulungi ate nabitegeerera Kampala hospital, era mwe nabeera mu ICU ennaku mmeka? 3, naye nga bannyumiza nti baasooka kuntwala ku Namirembe eno eyaffe ey'e Mukono, ne bantwala Mmengo, then ne bandifaalinga mu Kampala hospital. Kati Kampala hospital awo baakola byonna bye baakola, naye ne nfuna ekizibu bwe naviira mu ICU awo gye nawulira nga bambise n'okumbika eno nti nfudde. Naye bwe naviira awo abakampala baakola ekisoboka, naye waliwo ekintu ekinkwata mu spinal cord ekindeega. Kati bagendako wangi bakebereko ne Mulago ne bigaana kwe kundifaalinga e Nairobi mu Aga Khan, gye bagezaako okutegeera nti ndowooza wano emiggo bankuba mingi nnyo wano ku Mulago. Abasinga obungi mwala bajja mu mugongo, naye bankuba omutwe guno, era zino gundi ze mulaba zino, omutwe guno bagukuba nnyo ne mu Mulago awo. Kati awo gye bategeerera nti ligaments ne tendons ne nerves zakola ki, byegatta, bye bivaako spinal cord okufuna ekizibu. Ne bitambula nga bwe biri, naye neebaza Katonda nti ndi mulamu, era nakomyewo nga ndi mulamu era mpulira. Nze situukangako mweyo mu tribunal, saagendayo, wabula bano bakawaida n'abalala bo baagendayo. Ekyange ekigamba bwe kiti, NRM as NRM yo teronda kugamba nti tulonze mubaka, wabula tuteekateeka ba tiimu eneegenda okusamba omupiira ne bali baganda baffe bannamboozi, nga tuzannya omupiira era twaguzannya tuli kilini, nga tumanyi tuli mu nju, kulondamu ani asingako agende. Mu mbeera efaanana bwekyo kinneewuunyisa bwewuunyisa, kubanga baasalawo ne tugamba tusimba layini, siza bya box na box, naye ki zilayini. Okugamba nti nno abantu bamunfunira looya bagende batuule, asinga okutaputa amateeka, asinga okwogera, y'anaasinga omusango, ekyo nno nze nkitunuulira nga kubange ng'omuntu ku zino layini ezaasimbibwa, ebyo si byabalooya. Ne bw'oleeta omuntu ataasoma mateeka gonna, naye nga muntu amanyi okubala n'okutunula nga nti oyo yasinze, ekyo kyangu nnyo. Okunoonyereza ani yawangula e Mukono, sandi kisubiddemu kugamba nti ab'amateeka batuule bayogere ebigambo eby'amateeka. Kyangu nnyo okujja okulaba eby'e Mukono. Weewaawo wenjogerera akabonero nammwe mukalaba mwenna abali wano, byonna nga weebiri,
ng'oli bamuwa ne kkaadi nga bwe baabimuwa. Naye ebbanga kati omwezi gwaweze endowooza nga tuvudde mu kalulu, amagombolola abiri okumanya ekituufu kyago tekyanditutte ebbanga lino. Naye mmanyi nti baganda bange abo abali balina ekizibu kye baafuna okuba nga beebuuza nga balaba ekituufu Ssennyonga yawangula, naye ate kkaadi nga baagiwaalibwa. Bwe mwebuuza enkoolo z'okusalawo kyandibadde ekizibu okutuuka leero, naye tutunuulira ng'obuzibu bafunye obuzibu bw'okusalawo tukikole tutya? Kubanga okuwangula kuno kwe twalimu obuwagizi bwatuwa temwaliko kubeerawo tutandika okubuuza buli very transparent. Ate tukkiriza nti Kampala eyo bo tebaali mu nsonga zaffe. Obukulembeze bw'emikono bwe bwaleeta ekizibu. Nsimba okwewuunya obukulembeze bw'emikono mu bizibu we byali mu kulaba nti nno ani alina amaanyi agayinza okuba nga gazaamu pata obulamu. Okuviira ddala ku chairperson wa district mukulu Ajani Aluna Semakula, assignment yazituwanga mu kulonda kw'abavubuka mu municipality. Mukijjukira bulungi president yali akyala wano, naye nze gwe baalekera obuvunaanyizibwa okulaba nga abavubuka b'NRM engeri gye kinaabawo, naye tukwatagana n'abakulembeze abaasigala, Bakanga, Bakigundu, Bakawaida. Njagala mbagambe nti amazima mwenna gye muli mwandaba, nze saagenda nayo, wabula nali nfa okulaba nti NRM amasiga gaayo gatandika gatya. Era for sure nakiteekamu ebiseera byange Sseebakanga naye ne ssente ezitaali ntono, era ne tumaliriza nga municipality abavubuka abaffe baali NRM mu kizibu kiragamba. Omanyi abatudde wano abamu bapya mu kintu kino, njagala okubategeeza nti opposition mu Uganda okutandikira ddala mu Buganda yatandikira wano Seeta, oba mukimanyi? Mu 96 ku mulembe gwa Ssemwogerere, omuliko ogwasinga okwa Ssemwogerere obululu gwali gwe Seeta mu Buganda. Era awo wane Seeta wano, awo Seeta mu disi y'emikono opposition yatandikira okuzimbira okutuuka we mugiraba. Naye mu mbeera ezo twalwana n'amaanyi okulaba nga wadde kiriwo ekyo mu municipality y'emikono okulaba nga tulwana abavubuka abaffe, ate muweta tulonda obululu bwa wansi tetulina complain twaliwo okuddira wadde ebirabira, naye twakozesa influence n'amaanyi gonna NRM neewangula mu municipality y'emikono. Naye amazima twaliko ettofaayi yange eddene, naye ng'ate eyansayininga n'okukola ekyo yali chairman wa district, nensigalawo era ne tukola ne bakulembeze bannaffe bonna okulaba ng'ekyo kyonna kyabaawo. Naye kyewuunyisa ate byatuuka mu bino, nyinza okugamba nti ate teyeetaba, kuba naye saagala mpagire nnyo, naye ate kiyinzika okuba nga amawulire gagamba nti yeetaba mu kwagala ate okulaba nti n'obuwanguzi bwange, kubanga ekituufu sinamulabako nga simuwulyangako ddoboozi lye. Era byali tebyetaagisa kugenda Kampala ng'atudde awo emukono, wabula okugenda e Kampala byabatabula butabuzi nga okulangirira obululu bwa Ssennyonga bwe babulangiriranga bwe buli yawangula. Naye ne bitandika okubeera nga bitambula nga sinamulaba maanyi gaatadde, ekindeetera okugamba nti bwe lyabeeranga ebizibu yampanga assignment mbibeeremu. President wuno ajja budget bwe ziba zitambula, wadde nabeeranga mu by'abavubuka ne budget bazisindikanga okulaba nti nange nkiteekamu omukono, era saabirekereranga era nateekangamu, era saamugambanga kugamba nti abavubuka ate mwabindekedde ebyo era naye ziba ssente yazinsaliranga nenzikola ki nenziwaayo eziraga nti twakolagana. Naye bwe kiba kituufu ng'akatambi nalaba nti bwe baamubuuza ku by'okubiwa kwange yaseka, tekyali kirungi. Naye ebyo kambirekaawo, nye tutunuulire pate nga pate. Olwaleero bwe tuba nga tugenda kuva eno nga tugenda kuvuganya sayidi zeeri nga tunoonya omuzannyi ayinza sayidi zeeri, ekituufu oyinza okunkompeyalinga ne Daisy. Mu mazima sigamba, kubanga mu mbeera zonna bino ebyobukulembeze birimu nga bwolaba akapiira bimene mu ba profession nebamu ne ba upcoming alituuka ekiseera kye nabeera profession sibe guli
naye amazima okujjako ng'oyagala kumuvuma buvumi nti ddala kyendowooza si kyendi. Mu myaka omuntu nga maze emyaka 3 nga ntambulira mu kintu kino kebe pate nga pate sisuubira pate kuba nti yandinvuddemu, kubanga mu mbeera yonna nze pate gitambuliddemu okuva we yatandika, era nga ndi muwulize mbadde loyo nnyo mu bintu byonna, kubanga ntambudde ng'etandika mu eri enkadde yali eya movement nga njirimu ne pressure group ezaaliwo nga movement house biki byonna nze nabikulembera nga wana emukono. Abajjukira conference yali eggoma mujijjukira abaaliyo mwe bannagoma, nagenda mu conference ey'eggoma eyenalemu ne mbagamba nti nze mujja kunzikiriza nzije independent olw'ebizu byenfunira mu bumyufu byagala kutwala bulamu bwange. Abe-NRM bennyini ab'emukono n'ab'e Kampala ne baŋŋamba Ssenyonga nga movement yekuzaala oli wa movement kkiriza oyingire akamyufu. Bwe nabitunuulira nga bayogedde be batyo ne nzikiriza ne nnyingira akamyufu, era kampeyini y'akamyufu nagikoledde omwezi gumu ne wiikisi meka. Nze omu ku baakubibwa ne Honorable n'abalala ne bannamawulire, waliwo munnamawulire bamuyita Lukwago Shakur yakubibwa ddala amagulu gano naye kuba yali akoze eki n'essimu ne ziyasirwa kubanga bamugamba bajjemu ki yali akotte. So ekyo tukivumirira kuba bannamawulire be bantu abalina okutegeeza abalala mu bibiina byonna, kubanga bo tubatwala nti bali non-partisan. Tulina abalonzi baffe, eky'omukisa omulungi tetunaziikayo ku mulonzi yenna owa Ssenyonga, tetunaziikayo ku mulonzi yenna owaddeyize tebannafa, era tusaba abalonzi abo batuddiremu akalulu. Tetulina tabbu yonna enaaleeyo n'abalaata n'alowooza nti ono ali mu katemba. Naddala ku ffe abaamulaba, abaafuna omukisa ne tumulaba ng'ali mu ICU, abaafuna omukisa ne tumulaba ng'asuulibwa mwala, banze omu ku baali ku poliisi, era ebyaliwo mwonna mwabiraba be twasobola okugenda nabo. Bannamawulire baakubwa naye ng'ensonga teyali nnene nnyo, era tukivumirira kireme kuddamu kubaawo, kikome ku ffe ffekka. Eky'omukisa omulungi tewali yafa, kikole ki kikome ku ffe ffekka, si ffe ng'abe-NRM naye abakulembeze bonna mu bibiina byonna babeere nga teryasobola kukola ki kutuusibwako bulabe nga buno, kubanga ono ensonga gye yagendako yali ntono nnyo. Obululu wafunawo okutataganyizibwa ku bululu obwava eggoma, era ne tugenda ne tubufolowinga ne tusanga registra ssaawa 12 ng'akalulu kawedde ssaawa 8 nga tannatuuka ggoma. Okuva eggoma n'emukono nsonga ntono nnyo, okuva eggoma okutuuka ku municipality awaali Tali Center tewawera na kilomita 5. Netwewuunya ki ekyali kireeseewo ki obuzibu, naye oluvannyuma bwe twamala okukitegeera ne tufolowinga obululu, era registra n'aleetebwa n'obululu paka ku Tali Center ku Mukono Youth Center. Tugenda okutuukayo nga tumutuusizza tutudde tulinda okulangirira abawangudde. Sijja gamba nti ffe abawangula, sijja gamba nti bali be baakola ki be baawangula, kubanga si buvunaanyizibwa bwaffe okulangirira abakoze eki abawangudde. Naye bwe tugenda okuwulira nga registra ate azzeemu akwatiddwa okuva ku Tali Center, kyatuleetera okwekanga. Nze yali supervisor owa Andrew Ssenyonga mu ggombolola yonna, era kyandeetera okwekanga netegeeza abantu abalala mwe mwali ne kadi nti ate registra gutusaze amagezi gonna n'atuusibwa n'obululu bwaffe atazzeemu akwatiddwa bamututtewa poliisi. Netugenda tukole follow up tubuuze ensonga eriki, lwaki registra atakoze eki kwatiddwa, oba alina emisango tebitukwatako. Naye twagenda tukakase ddala obululu bwaffe tagenze nabwo mu kaduukulu, naye tetwafuna mukisa ogwo. Waliwo abasirikale abagezaako okutunnyonnyola naye ne tutafuna mukisa. Oluvannyuma twakubibwa. Nze omu ku baakubibwa ne Honorable n'abalala ne bannamawulire, waliwo munnamawulire bamuyita Lukwago Shakur yakubibwa ddala amagulu gano naye kuba yali akoze eki n'essimu ne ziyasirwa kubanga bamugamba bajjemu ki yali akotte. So ekyo tukivumirira kuba bannamawulire be bantu abalina okutegeeza abalala mu bibiina byonna, kubanga bo tubatwala nti bali non-partisan,
balina okubeerawo ku lwaffe betutasobola kutuukako. Bano ly'eddoboozi lyaffe okutegeeza abalala kino kyakoze eki kyabasajja tukivumirira ekyokuba candidate kya mukisa mulungi nnyo era twebaza Mukama teyafa. Ekisinga obukulu wali era twongera okugulumiza Mukama nti akyaliwo era tulina okukkiriza ajja kubeerawo. Watabadde badde entambuza ensonga ze zonna ez'obululu. Twakola petition, tukola petition netugenda tugifollow. Twebaza abakulu ab'Ekyaddondo batuwa omukulu Ambassador James Kinobe tutambulira naye bulungi nnyo era ne tubala obululu bwonna ne tukkiriziganyiza wamu ti obululu obusukka mu 1,000 bonna obwo tukole ki tubusazeemu. Ffenna bwe twakkiriziganya ne mukulu wa Ambassador era nakkiriza era netudde ebbali ne tukkiriza obululu obwo bukole ki busazibwemu olw'obulungi bwa pate n'obulungi bwammwe mwenna abakulembeze n'abantu baffe bonna be mukulembera ab'NRM abaalonda obulungi oba abaalonda bulungi teri yadde yasonga muntu mu lugalo paka ku nkomerero eri bwe tutuuka eri tumala okubala otumaliriza omukulu registrar waffe atwala district omukulu Nakabaale ate ekyasalibwawo omukulu Kinobe nti obululu olu10 bamwenna abaali abaalonda teriwe mwalaba bantu 100. Tewaliyo kyalo kyonna mu Mukono municipality bantu balonda 100. Tekiriyo. Ffenna twali mu kulonda bano bakulembeze bantu bonna baali mu kulonda. Kati netufuna obuzibu nti obululu obumu obwali 100 Nakabaale yabuteekako era awo n'awandiika ng'akankana n'okankana era mu kudikiyaringa mu kipapula ekimu n'awandiika Nakabaale I declare Nakabaale as the elected flag bearer. Tutya tugamba ne Nakabaale yabadde mu kalulu. So ebyo byonna biraga bituwa ekifaananyi ekikola ki oluvannyuma n'adikirayinga Daisy Sonko. Naye ekyomukisa omulungi abakulu baakiraba abakulemberwa mukulu Kinobe ate nebatusindika mu tribunal. Kuba ffe twasaba kwogera mu tribunal naye bo bennyini baakiraba nga kirimu ki obuvuyo nebatusindikawa era mu tribunal netuweereza biki bye twetaaga okukola era netubiwaayo era bassebo ne bannyabo okutuuka olwaleero tulinda ebigenda okuva mu bululu obwa Mukono municipality tulabe MP kyakoze eki flag bearer waffe w'NRM tugenda otambula naye kubanga n'abaawangula bali mbiswa. Abaawangula bali mbiswa. Teriwe walaba yadde akagalo, teriwe yalaba yadde afuuwa wiso tinoono awangudde. Naye twalaba omubaka Andrew Ssenyonga kubanga nze nina okukiza nga yasupervisinga Goma ti yawangula mu Goma yonna. Era twebaza abantu b'e Goma abaawa Andrew Ssenyonga nga mutuuze munnaabwe tunga mukwano gwabwe gw'omuntu gwe bawangaala naye abaamuwa obululu obuyitirivu bwe butyo era n'akola ki n'awangula. So era mu kumwaniriza mwalaba omuntu manye ebyo bintu ezo sayini oli yajja atuuse kiro amakubo gonna ne gabemberera abantu ku muntu ate gwe bataalangirira mbu awangudde. Kati awangudde ali mu kiswa yeekwese ate gwe muwanguzi ate atawangudde abantu ne bakuŋŋaana ku makubo kuva ku makya engoma ne zivuga endongo ne zivuga nga naye balindwa omubaka waabwe alinda okulangirirwa oba alinda okugamba nti tawangudde. Kati ekyo kyekyo kituwa ffe ng'abantu n'abatulaba n'abatuwulira ekifaananyi nti tusaba abakulembeze aba tribunal wateekeweewo obwenkanya abantu batuleetere wano obuwanguzi oba si kyo ffenna tukkiriza tulina abalonzi baffe. Ekyomukisa omulungi tetunaziikayo ku mulonzi yenna owa Ssenyonga, tetunaziikayo ku mulonzi yenna owaani waddeyize tebannafa. Era tusaba abalonzi abo batuddiremu akalulu. Tetulina tabbu yonna NRM kibiina tekisobola kulema kutegeka kulonda ne batugamba nkya balonzi weebali. Omulema tulina ono abasigadde bonna abalonzi balamu tetubatukuba miggo naye fegeri gye tuliramu ku maanyi bagitukuba ne tudduka ate netugera ne tugigolola. Kakati tukyalina amaanyi agaddamu akawo. Tetwagala kugamba nti tufa waawangula
twagala tugambe Daisy yakola ki eyawangu naye bwe kibanga kwe kukkiriza kw'abantu bonna bateekewo okulonda tusaba abakulu abatulondesa mu NRM omukulu Tango Odoi tusaba omukulu president abitunulemu abalonzi tebaafa bwoba nga tukkiriza nti nno byamazima nabwenkanya tukudibwemu abantu balonde engalo zivuge era tulibete omulonde ow'eggombolola eno Gomba division nze meya wa division eno division y'engagga eya Mukono municipality kawaida oye NRM Ssenyonga oye nze Ssenyonga Andy ntwala omusago n'okwebaza Katonda okubeera nga nkyali mulamu nentwala omusago okwebaza abantu aba Mukono municipality ne ba stakeholders bonna aba Mukono abambeererawo ennyo mu kaseera we akaaliwo mu bizibu ebingi ebyali bimu nga tumaze okulonda ebyantuusibwako kubanga Katonda yakozesa abantu neneebaza n'abo wadde nga bye byandeetera obuzibu abawagizi abampa obululu obungi obwaleeta benvuganya nabo obusungu kubanga singa tekyali ekyo obusunguza tibwandibaddewo kubanga n'okutuuka olwaleero ne bumbuuza kiki ekyankubisa bwe kityo ekituufu nze siina na nsonga gye nsobola kuwa muntu eyinza okugamba nti nalina n'omuntu eyali ayinza okunsongamu olugalo kubanga nange nali sina gweyinza kusongamu eki lugalo yali ate gogo wankubisa gwe n'omusajja ono eyandeetera ebizibu ono kawaida kubanga obululu bwatambula bulungi olunaku olwo era ffenna abali wano abasinga obungi ffenna tujula Mukono municipality tetwalina buzibu wakati mu kulonda wabula results bwe zaatandika okufuluma bwe zaafuluma ne zifuluma kyali mu giraasi ne kiraga nti Ssenyonga awangudde era in fact ffe twatandika okucelebratinga nga tetulinawo nakwegendereza nnyo kubanga tetwalina muntu gwe twavuganya naye gwe twali tuwulira nti oba atugobererako bw'otunuulira ffe ng'omuluka guno ogw'esseeka bw'okola ttoto y'abantu abaatuvuganya ng'omuluka gwe gusinga okuleeta obululu obungi awo mu zooni zennyini ezitambula zisuubira nti baaweza obululu obwali buwera 100 ne naatabuulirwa bukeerere okugjako wano ennyenje bwe baagezaako ffe mu ggomola y'eggoma naye naye Mukono yonna nga bwe kyatambula baagezaako mu muluka gumu okugezaako gwali gwa Ntaawo naye ffe twatandika okuwulira information bwe yajja mu ba insider baffe naye tugamba nti Ntaawo obululu babukyusizza bataddemu obululu 10,19 neezaddako ne batugamba nti Dandira bataddemu 5 Lowa Kawunga bataddemu 5 n'abaawo nawali wokkirira wali ng'ogenda Embalala nga baddidde obululu 27 nga bataddeko 3 ne bafuula 3 kati bagenda era okuwulira nga bayinsaida batugamba nti naye wadde babikoze bagenza okuba kalikyuleta mu bintu ebitambula nti era Ssenyonga akyakola ki akyawangula ekyaddirira kyali kyakufuna insaida ng'agamba kati kibasazeewo okukozesa poliisi edduke mangu efune registra w'eggoma kubanga
buli baali bamaze okubukwatamu naye nga bumaze okutuuka mu taalingi center. Obutannabatuuka mu taalingi center waawa bwa Goma. Ekigambo ekyo bwe kyajja bwe kityo ne nkifuna, ate nkifuna ndi wali mu taalingi center mwennyini. Emitawaana egyaddirira okuwulira nga ddala kyali kituufu, nga batandise okubeera nga bagobye batutte patrols balumbe ow'eggoma. Era baali information yali ng'eŋŋamba nti singa kisoboka oyo yandibadde akozesa omuntu omulala okutambuza obululu n'aba nga si abutambuza kwaba bamaze okuba nga banoonyereza namba plate y'emmotoka ye naye bw'afaanana. Naye kyavudemu okucommunicatinga amangu, wabula information gye naddamu okufuna ng'era ab'eggoma bagamba nti patrols bbiri zimaze omusalirako wa eggoma. Wabula nga abawagizi ab'eggoma n'abaali bafaayo ku bululu nga bafunye information eyo bafollowinga emmotoka ezo, era ne bagezaako okubeera nga baddamu ne bazisinkanya abantu beekuŋŋanyiza esseeta bazisa, era n'obutambi bwafulumira esseeta awo nga bagezaako okubeera nga bagamba nti however much olw'okusinza information gye bafunye nti bagezaako okwagala okukyusa obululu, ne bagezaako okubeera nga esseeta bagamba nti abaali batudde mu mmotoka za registra baveemu, babanga kitegeeza poliisi mutwala bamutwale naye nga mu mmotoka ye temuli muki muntu atuddemu. Bwe kityo bwe kyagenda paka ku taalingi center. Bwe kituuka ku taalingi center, nze nali munda ku taalingi center, emmotoka ya registra era yajja ne zipatro ezo naziraba. Kakati ate era ku patro ne baagala okuvaamu abantu bagende bayingire mu mmotoka ezo, naye abantu baakiraba ne babalemesa obutayingira. Bagamba nti babanga azze ate bakimukwatagana ne baregistra bayingire munda awo, okuyingira mu mmotoka babeereko bye bakola. Registra n'akwata empapula ze n'agenda atuula mu tenti y'abaregistrars abalala mwe baali batudde. Ne tutuulawo bulungi nga bwe twali. Wabula wayitawo akaseera kye nvadde ngamba nti ono omusajja yankubise ono avudde wano. N'aŋŋamba nti nze nali sibifudde nako manyi bali eri bagatta byabo. Ngenda okulya nga baga nti ate registra era takola ki? Taliiwo, bamusitudde bamukoze ki? Bamututte. Kawaida n'aŋŋamba nti kati gw'otudde wano olinda buli obululu wava ate bayinza oba babututte era kyekimu. N'aŋŋamba ajja tugende tulabe registra bamututte n'obululu bamusibidde kiki tugende tumanye. Era awo bwe twatuukirira era mukulu Kawaida ono yali asupervisinga n'agamba nti kati tetumanyi oba busigadde wano babututte manga, wabula abamu basigale wano ffe tukole ki? Tugende tulabe lwaki bamututte. Ekituufu ku ssaawa eyo kyali kibuzaabuza kubanga registra wa Goma omukama we aba registra wa district, bwe twali tutudde registra wa district yali asoma obululu obw'Nakifuma constituency eyo nnene, nga ttiimu zombi zibeerawo. Registra aba asoma obululu nga ffenna weetuli okuwulira nti basoma polling station per polling station, ekitegeeza nti registra naye yennyini obululu musanga awo nga naffe bululu tusangawa awo. Ttiimu zombi nga weeziri, ng'alina okusitula byala foomu agisome nga bwekola ki. Then ffe abali eno tutandike kubanga ffe tubeera tulinako kopi tukomplaininge nti ekyo si kiki si kituufu. Baali tebannatuuka ku kyaffe nga bakyali ku Nakifuma, amazima tugenda okulya nga registra avuddewo ate obwedda bwe twawuliddeko dda information ne twewawulamu. Yali nze ono chairman we Natabula Kawaida, chairman we Natabula era flaga bearer wa NRM wa division y'e Goma, ne tugenda ne JB chairman wa municipality, ne tugenda ne Kigundu chairperson wa Central Division, ne tugenda ne Musemero eyali vice chairperson we NRM wa Central Division, oba wano chairperson wa Bagala wali naye bwe tweyawulamu tugende tulabe abantu tulabeka ku station, ne tukkirira
ku poliisi ne tusangayo police officer alina akayija kamba mwita muliki n'omulala ne tumubuuza. Bwe twamubuuza kiki ekibaddewo registrar ne bakkiriza nti registrar waali, ne tubuuza bamusibidde musongo ki, n'agaa nti bannamusiba naye ali mu ofiisi emu ku zaabwa ofiisa baawo. Twali tukyali awo patron zikola ki ne ziyingira bbiri, emu yali mu DPC endala saamanya kubanga nakitegeera luvannyuma, naye DPC nga tukyayimiridde awo yava mu mmotoka eyo ng'adduka misinde. Emisinde bwe gyamuleeta yajja ng'aliko oba kiki, yasibira ku nze n'ansamba nenga wansi n'alagira abantu bakube. Kati patro yajjirako abasirikale nga zonna zijjudde, bonna bwe yajja nabo baafuka ng'enjuki ne batandika okukuba, ne bankuba then oluvannyuma ne banyingiza munda n'abalagira banteeko watali kamera, ne banyingizayo mu bukuubo. Abasinga obungi mwe temwamanya kyali munda naye bankubiira nnyo munda. Waliwo kaganda kange Kalawubeni oyo kansaba abavubuka, kati ye ndowooza ng'era omusaayi bwe guba naye yannemerako nga alaba bankuba nga bankwata, naye ntulabe kyekyamukola ki, kyekyamukubisa naye ne bamuyingirizaako. Baatukuba nnyo era bwe natuuka munda nakola kusingiramu. Ekyasinga okuneewuunyisa nti olw'okuba abaana bali abaakuba tulimu yali alina amaddu g'okkuba, nzijukira nga nkola kusinga abaana ne batya bagezeeko okunfulumya ng'omuntu afiira wano. Kati ate abalala bo nga balina amaddu gakukola ki, bwe bajja bo bayongera bongezi. Ekyewuunyisa ne DPC ne OC operation yalina kimasiki, nabo ne bagattako ne bankuba eyo munda. Kati awo ebyaddirira awo mubutuufu amagezi tewaali, nze naddamu kuwulira okutegeera nga ndi we baŋŋamba nti ndi Mmengo mu hospital. Kati okutegeera ebyanga obulungi ate nabitegeerera Kampala hospital, era mwe nabeera mu ICU ennaku mmeka? 3. Naye nga bannyumiza nti baasooka kuntwala ku Namirembe eno eyaffe ey'Emukono, ne bantwala Mmengo then ne bandifaalinga mu Kampala hospital. Kati Kampala hospital awo baakola byonna bye baakola, naye ne nfuna ekizibu bwe naviira mu ICU awo gye nawulira nga bambise n'okumbika eno nti nfudde. Naye bwe naviira awo abakampala baakola ekisoboka, naye waliwo ekintu ekinkwata mu spinal cord ekindeega. Kati bagendako wangi bakebereko ne Mulago ne bigaana kwe kundifaalinga e Nairobi mu Aga Khan, gye bagezaako okutegeera nti ndowooza wano emigo bankuba mingi nnyo wano ku Bulago. Abasinga obungi mwala bajja mu mugongo naye bankuba omutwe guno, era zino gundi ze mulaba zino omutwe guno bagukuba nnyo ne mu Bulago awo. Kati awo gye bategeerera nti ligaments ne tendons ne nerves zaakola ki, byegatta bye bivaako spinal cord okufuna ekizibu. Ne bitambula nga bwe biri, naye nneebaza Katonda nti ndi mulamu, era nakomyewo nga ndi mulamu era mpulira. Nze situukangako mweyo mu tribunal, saagendayo, wabula bano bakawaida n'abalala bo baagendayo. Ekyange ekigamba bwe kiti, NRM as NRM yo teronda kugamba nti tulonze mubaka, wabula tuteekateeka ba tiimu eneegenda okusamba omupiira ne bali baganda baffe bannambooze, nga tuzannya omupiira era twaguzannya tuli kilini nga tumanyi tuli mu nju, kulonda mwani asingako agende. Mu mbeera efaanana bwetyo kinneewuunyisa bwewuunyisa, kubanga baasalawo ne tugamba tusimba layini, siza bya box na box naye ki zilayini.
okugamba nti nno abantu bamunfunira looya bagende batuule asinga okutaputa amateeka asinga okwogera yanaasinga omusango ekyo nno nze nkitunuulira nga kulwange ng'omuntu ku zino layini ezasimbibwa ebyo si byabalooya ne booleeta omuntu ataasoma mateeka gonna naye nga muntu amanyi okubala n'okutunula nga nti oyo yasinze ekyo kyangu nnyo okunoonyereza ani yawangula emukono sandi kisubiddemu kugamba nti ab'amateeka batuule bayogere ebigambo eby'amateeka kyangu nnyo okujja okulaba ebyemukono weewaawo wenjogerera akabonero nammwe mukalaba mwenna abali wano byonna nga weebiri ng'oli bamuwa ne kaadi nga bwe baabimuwa naye ebbanga oba kati omwezi gwaweze endowooza nga tuvudde mu kalulu amagombolola abiri okumanya ekituufu kyago tekyanditutte ebbanga lino naye manyi nti baganda bange abo abali ebalina ekizibu kye baafuna okuba nga beebuuza nga balaba ekituufu Ssenyonga yawangula naye ate kaadi nga bagiwaalibwa bwamwebuuza enkolezo okusalawo kyandibadde ekizibu okutuuka leero naye tutunuulira ng'obuzi bafunye obuzibu bw'okusalawo tukikole tutya kubanga okuwangula kuno kwe twalimu obuwagizi bwe baatuwa tebwaliko kubeeraawo tutandike okubuuzaani buli very transparent ate tukkiriza nti ekampala eyo bo tebaali mu nsonga zaffe obukulembeze bw'emukono bwe bwaleeta ekiki ekizibu nsimba okwewuunya obukulembeze bw'emukono mu bizibu webyali mu kulaba nti nno ani alina amaanyi agayinza okuba nga gazaamu pata obulamu okuviira ddala ku chairperson wa district mukulu ajani Aluna Semakula assignment yazituwanga mu kulonda kw'abavubuka mu municipality mukijjukira bulungi president yali akyala wano naye nze gwe baalekera obuvunaanyizibwa okulaba nga abavubuka b'NRM engeri gye kinaabawo naye tukwatagana n'abakulembeze abaasigala bakanga bakigundu bakawaida njagala mbagambe nti amazima mwenna gye muli mwandaba nze saagenda nayo wabula nali nfa okulaba nti NRM amasiga gaayo gatandika gatya era for sure nakiteekamu ebiseera byange seebakanga naye ne ssente ezitaali nki ntono era ne tumaliriza nga municipality abavubuka abaffe baali NRM mu kizibu kiragamba omanyi abatudde wano abamu bapya mu kintu kino njagala okubategeeza nti opposition mu Uganda okutandikira ddala mu Buganda yatandikira wano Seeta oba mukimanyi mu 96 ku mulembe gwa Ssemwogerere omuliko ogwasinga okwa Ssemwogerere obululu gwali gwe Seeta mu Buganda era awo wane Seeta wano awo Seeta mu disi y'emukono opposition yatandikira okuzimbira okutuuka we mukiraba naye mu mbeera ezo twalwana n'amaanyi okulaba nga wadde kiriwo ekyo mu municipality y'emukono okulaba nga tulwana abavubuka abaffe ate muweta tulonda obululu bwa wansi tetulina complain twaliwo okubbira ababiri babira naye twakozesa influence n'amaanyi gonna NRM newangula mu municipality yawa y'emukono naye amazima twaliko etofaayi yange eddene naye ng'ate eyansayininga n'okukola ekyo yali chairman wa district nensigalawo era ne tukola ne bakulembeze bannaffe bonna okulaba nga ekyo kyonna kyabaawo naye kyewuunyisa ate byatuuka mu bino nyinza okugamba nti ate teyeetaba kuba naye saagala mpagire ennyo naye ate kiyinzika okuba nga amawulire gagamba nti yeetaba mu kwagala ate okulaba nti n'obuwanguzi bwange kubanga ekituufu sinamulabako nga simulyangako ddoboozi lye era byali tebyetaagisa kugenda Kampala ng'atudde awo emukono wabula okugenda e Kampala byabatabula butabuzi nga okulangirira obululu bwa Ssenyonga bwe babulangiriranga bwe buli yawangula naye ne bitandika okubeera nga bitambula nga sinamulaba maanyi gatadde ekindeetera okugamba nti bwe byabeeranga ebizibu yampanga assignment mbibeeremu President wuunajja budget bwe ziba zitambula wadde nabeeranga mu by'abavubuka ne budget bazisindikanga okulaba nti nange nkiteekamu omukono era saabirekereranga era nateekangamu era saamugambanga kugamba nti abavubuka ate mwabindekedde ebyo era neziba ssente yazinsaliranga nenzikola ki nenziwaayo eziraga nti twakolagana
naye bwe kiba kituufu ng'akatambika ennalaba nti bwe baamubuuza ku by'okubiwa kwange yaseka tekyali kirungi. Naye ebyo kambireko ne tutunuulire pate nga pate. Olwaleero bwe tuba nga tugenda kuva eno nga tugenda kuvuganya sayidi zeeri nga tunoonya omuzannyi ayinza sayidi zeeri, ekituufu oyinza okunkompeyalinga ne Daisy. Mu mazima sigamba kubanga mu mbeera zonna bino ebyobukulembeze birimu nga bona bakapiira bimene mu baprofession ne bamu ne ba upcoming alituuka ekiseera kye nabeera profession sibe buli naye amazima okujjako ng'oyagala kumuluma buvumi nti ddala kyendowooza si kyendi. Mu myaka omuntu nga maze emyaka 3 nga ntambulira mu kintu kino kebe pate nga pate sisuubira pate kuba nti yandinvuddemu kubanga mu mbeera yonna nze pate gitambuliddemu okuva we yatandika era nga ndi muwulize mbadde loyo nnyo mu bintu byonna kubanga ntambudde ng'etandika mu eri enkadde yali eya movement nga njirimu ne pressure group ezaaliwo nga movement house biki byonna nze nabikulemberanga wano emukono nga pate sisuubira pate kuba nti yandinvuddemu kubanga mu mbeera yonna nze pate gitambuliddemu okuva we yatandika era nga ndi muwulize mbadde loyo nnyo mu bintu byonna kubanga ntambudde ng'etandika mu eri enkadde yali eya movement nga njirimu ne pressure group ezaaliwo nga movement house biki byonna nze nabikulemberanga wano emukono okwagira bamemba ba parliament aba pate bonna nabiringamu. Mukama yali anzije mbwavu nga nina n'akasente kange konna nakakolanga ki ate sibeeranga kona lugezigezi nti ndaddemu ssente nti ekipande si ekitimbe oba tontume mbadde muwulize byonna NRM okujja nali ku committee member ya DCU Mukono etandika nga ndi chairman w'abavubuka mu DCU Mukono eya Greater Mukono nzize mbadde chairman wa district owenRM nga local government nenga ndi ku flaga y'NRM era nvuddeyo nenjikwatira flaga nengenda nembera chairperson wa Buganda nembera vice president waayo wa local government mu Uganda nga ndi royo. Bwe tutuuka ku poliisi eno poliisi mbadde muwa mukwano okuvira ddala ku yali ani emabega wa General Katumba Wamala nalinga nawo nga ndi mwana nga be bankuza Katumba Wamala ze nga IGP nga be bankuza ono bwana Ochola yero yalinga nga be bankuza mbadde era ne bandaga emikwano mingi kubanga mbaddewo mu bintu bingi nga bandaga omukwano nga siri wa poliisi naye nga bampa na assignments ennene nembeera nga banfuula omugenyi emikulu ku mikolo emikulu egy'okuntikko egya poliisi nga tulaga nti tuli ba mukwano. Naye waliwo questions zenina mu bulamu bwange zenjagala okubuuza nga pate eri mu buyinza mbaddewo ebbanga ddene nga ndaba nti owe poliisi yena bwa behaving very unprofessional nakuba wadde wa bodaboda ku poliisi nali ndabyeko nga bakangavula owe poliisi era ne bamutwala mu disciplinary committee naye njagala okwebuuza ddala ne bakuba tujjewo erinnya Ssenyo nga tuteekewo former chairman wa district yawa ye Mukono ne bankuba okusinga omubbi w'enkoko naye nga bankubira ku poliisi naye nga n'omubbi w'enkoko baba bamubbi wa boda bw'atuuka ku poliisi awulira nga obulamu bukoze eki buzzeewo naye ate nze ku poliisi ng'ate DPC yatandise in fact nze mu kutegeera kwange yatandika ate ne mu kusembayo yasembayo okunkuba tteeka eyanzija mu bulamu bw'ensi nga sikyategeera yaliiyo naye ebyo byonna ne bibawo siwulirangayo poliisi ng'evuddeyo mbadde mu malwaliro yonna sikiwulirangako ng'evuddeyo siwulirangayo pate y'NRM nga ddala be bankuzizza mbadde royo nkyali royo gibali era mbaweereza wensobeza bansonyiwa naye okubeera nga nabo sibawulirangako nga bakoze eki nga bavuddeyo nga bankubye okutuuka ku bino byonna nti baveeyo bagambe nti waliwo kino. So mu mbeera efaanana bwetyo ndi wano okuba nga njogera eri poliisi ya Uganda nti ddala ndi mubi nnyo mu maaso ga poliisi ya Uganda nga ntunuulira nti n'abayeekera gavumenti babakwata bulungi nga tebabakubye ne babawa n'emmere
ndi mube nnyo eri pate ya NRM okubeera ddala nga bayinza obutafaayo nga Ssenyonga gwe bakuzizza n'entuuka wano okubeera nga tebafuddeeyo. Ekyo kinneewuunyisa, simanyi baliko, naye ng'ekyo kikyaluma emmeeme yange okusinziira mu bulamu bwe ntambuliddemu ne royalty. Nze Ssenyonga Andrew maze mu byobufuzi okumala emyaka 3, nze sitakyusanga kibiina. Natandika ne Nambooze mu buli obufuzi kubanga twesimbawo ko nga bya kansala by'abavubuka wadde nali musingako amaanyi, naye ayinza oba buli kibiina ky'omu nsi muno yakiyingiramu kubanga twatandika tuli ba movement, naye kati simanyi gyali. Naye nze sikyukangako ndi mu kibiina kimu, naye nakyo sikirabe bwe kivaayo. So mu mbeera efaanana bwetyo kinnakuwaza, naye nkyagiwagira, kyaliwo NRM kyagiwagira. Bino ebiriyo olunaku olwaleero nga bwe biri mbitunuulira era sibigoberedde nnyo, naye manyi baganda bange abateeka petition ne balooya baagenda. Mukulu Kawaida agambye nti nno bagamba nti obululu bwonna obusukka 1000 babukole ki? Babuggyemu. Si bwe bagamba obweggoma Ssenyonga gyawangulira, naye obw'omukono obw'olukumi bukyakola ki? Bukyaliyo. Ntaawo 1019 baafuna obululu. Ntaawo neebaza nti baawa mwannyinaze eddeyiza obululu kuba be baasinga omuwa obululu 1019 ne bongerako emu n'efuuka 1000. Ne vidiyo tuzirina we baakola ki? Bwe baalondera kintu kyangu nnyo okuloonyereza. Ekyokunoonya akantu kano bakanoonyeza olunaku lumu bammeka? 2. Ne bikyali bwe bityo simanyi. Nkyawagira NRM era njiwagira. Naye ekigendwa kya NRM number 1 is to respect democracy. Era nga nzikiriza nnyingo nnene nti egiwaayo. Kati nze ng'owa NRM nyimirira okubategeeza nti nkyayimirira ku magulu okubeera nga nina okuwa ekitiibwa okusalawo kw'abaki? Kw'abantu. Bo bakola byonna eby'empapula ebirimu eby'amateeka n'ebirala, naye nze sijja kugenda ku y'amateeka. Nze ndi ku kkooti y'amazima, si kkooti y'amaki? Y'amateeka. Nze sijja kugenda ku kkooti y'amateeka nnyo mu bintu bino, njja kugenda ku kkooti y'amazima ey'abantu kye baakola ki? Kye baasalawo. Abantu baasalawo ne bagamba bannonze okubeera abakiikirira. Kakati mu mbeera efaanana bwetyo nindirira bali bemmanyi nti nabo ba NRM era nabo nga mmanyi nti neero gye biri naye bali ku kkooti y'amazima ey'abantu mu kusalawo kw'abantu. Kwe muteekwa okuwa ekitiibwa. Nze olw'okuba kiri mu giraasi nga kiri bwe kityo nja kugendera ku abantu kye banaakola ki? Ekyo kye baasalawo nkyakiyimiriddeko, era okujja nga bebangamba nti Ssenyonga kiveeko nja kivaako, naye nkyakiyimiriddeko era nja kugendera n'ekite ku maanyi g'abaki? Kusalawo kw'abantu. Ennyumba Ssentebe katufune ku bibuuzo. Omuntu ayinza okwebuuza gye buvuddeko. Nze Dalton twalaba ebifaananyi byongo okubisiza ebifaananyi bya bwannamunigina ng'era oli wakujja bwannamunigina. Kiki ekyakutanda ku ssaawa esembayo n'oyingira ekibiina ky'enyalemu era n'ogenda mu kamyufu? Ekisooka byonna mukimanyi nti njogera eri bannamukono. Ekigambo kye bayita akamyufu kandeetedde ebizibu oba nange siiga. Okusooka nzijukira nali mu kamyufu k'abavubuka. Akamyufu k'abavubuka ne kanzijirayo emmundu gye mulya gye bagaa nti bansibira mu toyireti. Mukijjukira? Ku essomero erya Mukono Center High lyali bakyaliyita Greenville. Bansibirayo ne banteekako emmundu nga tuli eyo kuki? Ku Greenville. Era ebizibu nga bino akalulu k'emukono ne kamala omwezi mulamba nga tebakalangiridde. Wabula era nakyo nkirifaalinga ku ekyo kyatwala ennaku 3 Kampala okuyingira mu kalulu k'abavubuka akaali nga ne Buyiku ekyaliko ne Buvuma. Mu nnaku 3 ne babanga bafunye results era ne zibayo nga Ssenyonga yakoze eki? Yawangudde. Baali bakabbye mu kiseera ekyo era obukulembeze bwa district bwe bwali mu Kacyanze. Naye ku olwo natunzibwa mu mudimu gwa mmondo.
akabiwa akaddako ke navuganya ne Hajji Haruna Ssemakula aka district mu kamyufu era kaleeta ekizibu ekinene. Emundu yasongebwa mu baana bange baali balooza emmotoka nze njikola ki nze njirimu era emundu mukulu Ssemakula yasonga emundu mu baana bange era mu kumaliza nga abaana baamalizwa abaana abato saamanya nti bangoberera okungoberera baakubibwa omu n'amenyebwa omukono omulala yasula mpatta mu majaani era mu bizibu ebyali bifaanana bwe bityo abajjukira conference eyali eggoma mugijjukira abaaliyo mwe bannagoma nagenda mu conference ey'eggoma eyenaalemu ne mbagamba nti nze mujja kunzikiriza nzije independent olw'ebizibu byenfunira mu ki mu bumyufu byagala kutwala bulamu bwange. Abaana bennyini ab'emukono n'ab'e Kampala ne baŋŋamba Ssenyo nga movement yekuzaala oli wa movement kkiriza oyingira akaki akamyufu. Benna bitunuulira nga bayogedde be batyo nenzikiriza nennyingira akamyufu era kampeyini y'akamyufu nagikoledde omwezi gumu ne weeks meka era n'ekyo kyandibadde kalonera akalaga NRM nti balina candidate omulungi. Bennavuganya nabo nga bakoledde kampeyini emyaka emeka mu mwezi gumu ne weeks 2 nensobola okukola nga bwennakoze eki bwennakoze. Naye ensonga eyankomyawo mu kamyufu ssebo kwali kusaba okw'ekibiina abamemba ab'NRM ne bansaba ate kyewuunyisa ono omwana Galaxy yaliwo nga chairman wa district Haruna Ssemakula nga tuli ku Summer Gardens mu lukiiko lw'abavubuka yennyini nga naye aŋŋamba nkole ki nzije era neyeeweeranga bw'agenda okumpagira ate simusobyangako n'olunaku n'olumu ate ku ssaawa yimu okulaba nga ndaba ne babankubye mu kifo ky'okunnwanya n'aseka buki busese. Ekyo nakyo nkyewuunya naye nga ze nsonga ezandeeta mu kamyufu. Kakati ssebo eddakiika eno ebipande bye bibadde nga mu kibuga Mukono walamu ebipande bali otaddeko ebimu nga biraga kyewayitamu oluno lwalyo naye babisikamu byonna bati olowooza tekayinza kuba akabonero akalaga nti kewusi endala efaanako obaoliawo ng'eno bano okusingawo nti naye tugirindirire 2026 ng'ekwata ku Ssenyo abalowoozi obagumira otya ku mbeera ekituufu njagala okubategeeza nti waliwo bannaffe abaze mu byobufuzi nga tebanyi nti baze mu byabuki mu byabufuzi. Bw'osingana omuntu alwanagana n'ekipande omanya nti akyabulamu nnyo. Okulwanagana n'ekipande buli munafu yenna ali mu nsi asobola okulwanagana n'ekipande ky'omuntu n'akijjawo. Kubanga bwe nkwata emitwalo 3 oba miliyoni 1 nenfuna abaana aba ghetto nembawasene nembagamba nti kaibe bya Museveni sibikola ki bakeera ku majanga tebikola ki tebiriiwo. Kakati kinewunza okuba nga oli candidate ng'oteeka ekipande waggulu ng'okyalina omuntu gwe wa siringi 10 agenda ayuze kiki naye ekyo kikulaga nti okyali mwana muki. Sisobola kukeera ku makya kubeera nga nsobola okuwa siringi 10 oba omutwalo oba sente mmeka nti genda oyuze ekipande ky'omuki ky'omuntu sisobola. Wabula bakyakikola nga bateekawo ebipande oli n'abijjawo ako kabonero akalaga obuto mbirabaawo buli kaseera nze mbeera wano waka waliwo mikwano gyange ne ginoona esente zaabwe ne bateekawo ne babijjayo ne bateekayo ne babijjayo naye waliwo bano baganda baffe abanupu ennaku zino bagamba kulabisa nze mbagamba muteeke eyo tulabise entegeera y'abaki y'abantu. Omuntu akyasobola okulwanagana n'ekipande ng'okiyuza okijjayo kiba kikulaga nti okyabulamu nnyo mu byobufuzi. Ebyo mbiwulira nti ekituufu kiri nti byempulira nti oyo mwannyinaze Deize akwatagana ne bano bakanyama batambula ne chairman Haruna Ssemakula ne bafuna abaana abo bambi abaana abenoonyeza ekyokulya ne babawa ssente ne bagenda babimenya ne babiyuza nabo bajja genda nga bafunako ekyokulya naye nze nange nga bwenkozesa ebiranga nkola ki nga bwe bayuza naye ensi ejja kubanga etegeera okutegeera kwabwe kukoma. Ssentebe ekibuuzo ekyange kiri okuliddemu NRM aye effuga ebadde ekolwa mu byobufuzi ddala n'okuludda olw'opposition olumu nga mmwe abali mu buyinza oba awagira ekibiina kino mutafaayo kulivumirira kali bitandise okutuuka eri mmwe ki kyogambako eri eggwanga
okulaba nga ebyobufuzi bibeera bya mirembe katabange bitandise okulya abaana. Amazima ebyobufuzi ndi muntu mukulu mu byobufuzi watali mu myaka ne mu byobufuzi ndi muntu mukulu. Njagala tukikaabyeko ffenna wano emukono wendi era we mumbuuliza ekibuuzo nti waliwo omuntu yali awuliddeko nga Ssenyo ng'akoze effujo ku muntu yenna bwe yeesimbyewo naye wadde okumusooza nansoozeza wadde omuwalana wadde omukyawa. Ndi omukulembeze ng'emirundi egisinga obungi mwanidde ekintu kye bayita emirembe. Sirina mukulembeze mu byobufuzi yenna gwe nali ngezezzaako okwagaliza ekibi. Ebyo ebibeera ku opposition omanyi sisabimanya nnyo butuufu bwabyo ekyo kyombuuza. Tubadde ne bannabyabufuzi nga munnabyabufuzi oba nneme kyogera n'ekyo bwana oli ayinza ogaa nti naye nze ekyange kyadde kya lwatu ekyange bankubye mulaba. Naye tubadde ne bannabyabufuzi ayinza n'okukera kumanya n'atwala essente aziwe poliisi egende mutwalaganya emisinde kati ne bikubwako emisi ng'anoonya bunoonya sympathy. Okimanya ekyo naye ate nobaawo n'abalala nga eyo kubanga tutunuulira omanyi kati olwawo kyanguddeko si bwe guli ne President Museveni takiriimu. Neekakasa President Museveni takikola ki? Bantu babadde ba mitima gyabwe nga wa movement naye ng'omutima gwe mubi. Oba okitegeera wa movement kubanga pattern ya NRM erimu abantu bangi ate buli omu ajja n'ekikula kye kye yakula nakyo. Kati awaliwo abantu abakozesa obuyinza bwabwe ne babukozesa bubi kati ne kivumaganyisa pattern ekibeerawo kiri kyogambye nti mulya mmamba abeera ki omu. Nze kyendowooza kimu nti wayinza okuba nga bwe kiba kyaliyo kibeeramu ab'emitima emibi naye ng'olumu wa movement n'alaga omutima gw'omubi eri oli ate naddala abo abantu abamu ababikola bwe bati. Waliwo abamu abeekukuutiriza nnyo ku movement oba ku b'obuyinza nga baagala kubeera ng'empisa zaabwe embi zibali mu kweka nga bazigasse ku buyinza atulugunye amuyinako ensonga. Bangi nnyo abafaanana bwe batyo. So babikola ku lwabwe kubanga nze ku ssaawa zino sinaba kukyawako pate nga pate sinaba kukyawako president nga president so nga yaheedinze naye nkimanyi wali ababi kubanga kyantuuseeko nange naye nga nkimanyi nti NRM ngazi NRM si yakikoze wabula abali mu NRM nga balina emitima ebibi nga bakikoze ne muganda waabwe. Ekiseera kino NRM eri ku lutalo wakuddamu kuwamba mukono ku opposition singa ebintu bituuka nga Andrew Ssenyonga azenga independent candidate olowooza ekigendera kya NRM nawe tetukirinyira tunaaba tetwongera amaanyi aba opposition kubanga kitegeeza n'obwa Andrew obululu obwandibadde owa NRM nabo tebuli eri ku NRM n'aba opposition abalala nabo nga batwala obwabwe. Olutalo olw'okujja district mu mikono gya opposition tunaaba tetululinyiridde. NRM eteefeeyo okubeera ng'etwala obuvunaanyizibwa bwayo okumanya ani muzannyi agiwangulira nga pate n'ereka bano abalina bannakigwanyizi abaagala okutwala interest zaabwe ku lwa pate. Ekyo kijja kulabika naye ekirungi ekiri wano emukono kiri kimu kyensobola okwogera nti of course Ssenyonga Andrew ne bwe nzija ku independent bwe ndowooza n'abalala kimanyi kibaliko nti ono gwevuganya naye bwe bagamba nti bagabira kaadi gwaliwo ekirowoozo ekigamba nti ayinza okuvuganya n'asinga. Ffenna nga bwe tuli wano ab'emukono tuyinza okuleeta gwe bagamba nti alina kaadi nti ayinza okuvuganya n'avuganya. Omanyi kino nakyo kankyogereko munzikirize njagala mukkirize mu mutima omulungi nga siri mu kujerega. Mu byobufuzi mulimu abantu olwokuba abalala boogera boogezi naye njagala obagamba nti ebyobufuzi birimu Nasale mulimu ne university si bwe kiri. Ebyobufuzi bino bwe bagamba nga oli adefining what is politics n'agamba it is science bakibuusa amaki amaaso. Oyo science ajja mu byobufuzi omuntu okubeera nga alina waatuuse
otandika n'ogenda ng'okula kakati levo zaabyo tosobola okundowoozesa kugamba nti oyinza okuddira omwana owa P1 oba owa P4 n'omutuuza ekibuuzo n'omwana wa senior 4 yasembye mu kibiina mu senior 4 kubanga ono yakulembedde mu P1 ndowooza nti bajja kufuna maxi ezimu. Osobola omwana wa P4 eyakulembedde okusinga owa senior 4 yasembye mu kibiina nti bajja kutula pepo musubire okusinga. Kati oyinza ono gwe baagabidde kaadi oyinza okulowooza nti ayinza okuvuganya n'Nambooze mu bibiina bali mu kibiina kyekimu. Kisoboka? Tobiina bw'obikompeyalinga ebyobufuzi si kwogera bwogezi n'ebigwa mulimu ebintu bingi era okuzimba munnabyabufuzi omukulembeze tekitwala mwaka gumu kitwala ebbanga erikola ki obujjamu nga yeefaafaaganyizza nnyo n'ayitawo nnyo naye bw'oba tanneefaafaaganya eyo experience gy'aba alina as they say experience is the best teacher kiba kikulu nnyo. Kati nze nzikiriza ku nsonga eyo gy'ombuuziza ngamba ku bantu abaavuganyizza akawuka kano NRM omuntu gweyinamu gweteekwa okubeera ng'erinamu essuubi ateekwa kuba Ssennyonga ani ge mazima ne Nambooze gy'ali kyemmanyi nti ku ssaawa zino bw'abanga asaba nnyo kati ali mu kusiiba agambe nti Ssennyonga aleme kukola ki bw'abanga musamize era ali mu busamize Ssennyonga aleme kukola ki kubanga akimanyi nti Ssennyonga tasobola kubeera nga azze n'akeera ku makya n'alowooza nti agenda kuliisa buti tekisoboka. Naye tasobola kukeera ku makya n'ogamba nti deyiza azze Nambooze n'akeera ku makya n'alowooza nti kati okujjawo nga mujja agamba nti okulonda tekukola ki tekuliwo nti bajja kuddira obulwe 1000 oli ng'alina obulwe 4,000 balangirire 4,000 bwe kiba nti gavumenti esobola okukikola ekyo ekikole bwe kiba nga si kyekyo am the best candidate for NRM. Ekituufu eky'amazima ekitaliiko kugamba nti kiki era ekiriko obujulizi obumala obulungi kulwange n'abaaliwo nga ssaaliwo omwo omwami Mugerwa DPC w'e Mukono ye yankuba olukubo olusooka era omwami Mugerwa n'alagira era ng'eyali komando ow'oku ntikko patrols bbiri ze yajja nazo abaana okunkuba era mu kutegeera kwange nga sinnavaako omwami Mugerwa n'omwami operations owa Mukono era be oli yankuba naye mu bemmanyi abankuba bangi naye omwami Mugerwa yankuba ne operations yali mu masiki yankuba era mu mbeera efaanana bwetyo we nabeerya ku Kampala hospital omusango gwaggulwawo ndowooza waliwo bamuzira kisa banzigulyawo omusango era bajja mu ddwaliro ne nkola statement weewaawo we nali ngikola nalemererwa ekimbe ne kinkwata kino kimbagambye naye era oluvannyuma nagisayininga neekola ki neegenda wabula kye nawulirako nange ng'omuntu nandi eyo nawulira bagamba nti nange banzigulako omusango nze nange banzigulako omusango nti omusango gwe nazza nti nagenda ku poliisi okubba ki emmundu nti nze nagenda ku poliisi nzibe emmundu naye bwe twali tugenda ku poliisi nga bwe nabagamba twagenda bakulembeze chairman wa municipality w'NRM JB Wamala nagenda ne no kawaida chairman w'omuluka era flaga bearer wa wano wa Goma twagenda naye nagenda ne chairperson Kigundu owa Central Division w'NRM nagenda ne vice chairperson owa gundi wa Central Division bayita Musenero waliwo n'omubbi w'emmundu omulala wano gwe nnina chairman wange w'Abagala wali naye yaliko ate yagenda okubba emmundu n'abannamawulire nammwe mwagenda okubba emmundu kubanga twali nammwe nga tugenze mutukwate tubenki emmundu so ogwo omusango nagwo gyeguli nga naguwulirako nge bagundoopye
naye ate omubbi w'emmundu tebamukwata wabula bamukuba bubi ne bamusuula eri mu luguudo. Kati ebyo nabyo gyebiri, naye nga manye eyankuba Mugerwa n'oyo oba ye Sabira oyo Oso Operations n'abalala be bajja nabo omusango gye guli. Kimu kyokka kye mbadde njawulo byonna nga biwedde byonna okwebaza Katonda tugenda kwebaza Katonda olw'obulamu bwange. Ennaku z'omwezi nga ameka? Nga 3. Mukulu Kawaida oba waali? Ndowooza tujja kwebaza, tuyinza okubeera ku kisaawe tukyalowooza ku bisaawe bibiri, ekisaawe kya Mukono boarding n'ekya Natabulirwa. Tujja kusalawo tulondewo, naye ng'olunaku olwo wajja kubaawo okusaba ng'agenda otulidinga mu kusaba okwo agenda kuba Pastor Robert Kayanja. Yakkiriza okujja okulidinga okusaba, naye ne babishopu baffe n'abasiraamu bonna, kubanga kino kyaffe ffenna, nga bonna nja basaba era nja batuukirira tubeewo kwolwo olunaku. Manyi tujja kubaawo n'okusaba, naye tujja kubaawo kubanga okwebaza kubeeramu okwebaza ebintu bibiri, kubeeramu okwebaza Katonda naye ate n'okusanyuka, si bwe guli? Then tujja kwebaza olweggulo tujja kukola ki? Ndowooza ne kwolwo olunaku nja kubanga omugongo guno gutadde. Mbadde nga njogerezeganyako nabana waliwo omukwano gwange Kamiliyoni ne gundi oyo Alien Skin, nsuubira okuba nga bajja kubaawo mu kusanyusa kw'olweggulo. So mpita bannamukono bonna, bannaddiini bonna okusooka bonna okubaawo, naye ate ne mpita ne bannamukono bonna ffenna tukole ki? Tubeewo ku lunaku olwo. Kwe kusaba kwange. It happened that day, me myself, Senyonga Andrew, I was a candidate in these primaries of which I, Senyonga Andrew, I joined these campaigns within 1 month and 2 weeks. And those I was contesting with, they had campaigned for 4 years. But just imagine a person coming in 1 month and 2 weeks, he could manage to overwhelmingly to take all the votes, even those ones, the one who came second, they could not have voted in a court of voter. That reflects the love of the people and the trust of the people that they reflected in. Therefore, as me, I was beaten. I cannot tell, it is not even beaten. Sincerely, I was beaten to death. And indeed, as for me, the time that I was taken to Namineke Hospital, I could not tell because I was not understanding. I came to my senses when I was remembered. And from there, I was referred to Kampala Hospital, where I was put in ICU for 3 days. And from there, just off my spine, I was referred to Nairobi Aga Khan, of which, at least for them, they identify the cause and at least they have done all their great. Even as for now, I can try to take this step. Therefore, I take this opportunity to thank all the doctors, those who have tried my life. And again, taking thanks to people who stood with me. In fact, it was not me who took myself to Namirembe. From Namirembe even to 4 hospitals, it is only Aga Khan where I have taken myself. There are people who have been standing with me in all three. So I take this opportunity to thank my people
those who have been standing with me, and all the blessings from God. I pray that they get blessed. But again, this is where I feel very uncomfortable. Me, I've been brought up by this government. I've been too royal and still too royal. I have been in the system of police. I'm not a police officer. But since at the age of 16, I've been cooperating with these people, in a friendly manner, and reflecting that I respect them and I love them. I just wonder of that incident that happened from the DPC Mukono, who decided to beat me, and commanding his officers, including the OC operations, to beat me the way I was beaten. I cannot tell the reason why I was beaten. But as in my senses, I believe that politicians influenced him and believed in him and led him to act very unprofessional. But however, that is a human being. He was a police officer. But as per now, what has the police done? What has the government done over this? Because I have ever seen even a chicken thief, when such incident happens to him, higher officers can come to at least to advise, at least to take a disciplinary action of an officer who can behave very unprofessional. So as per now, me, if I had any wrong, I was at police, I would have been arrested. I would have been in cells at least, instead of deciding